Weewaawo Bayibuli egamba ababiri oba basatu kasita bakuŋŋaana awamu Omwoyo Omutukuvu abeera mu masekkati gaffe. Manyi nti Omwoyo wa Mukama waali nate olunaku olwaleero okutuluŋŋamya biki ebigenda okuba nga byogerwako era obujulizi buno bugenda okuweebwa. Manyi nti bugenda kukola bulungi mukwano gwange atulaba ate era awuliriza. Wabula njagala otwala eddala lino okwebaza, weebale kufollowinga, weebale kusubscribinga, weebale kusharinga information gye tuteekayo naddala ekikwatagana n'obujulizi. Mutukoze bulungi okubanga ate munnange bannaffe abasinga tebasigadde kyekimu. Buli woowulira n'ogabana ate wabaawo asumululwa, wabeerawo ayambibwa, wabeerawo ava ku level ng'adda ku level endala. Nate n'olunaku olwaleero Brenda, mukyala Brenda Nakiganda ku katebe kwali. Manyi nti Omwoyo Omutukuvu yeerondera omuntu we okubanga ate munnange agenda maaso n'okuweereza gye tuli. Lwaki nedda? Lwaki mulwisaayo? Lwaki nkotogera ggwe ate munnange ayandyetaaze okubanga oyongera okulaba? Mubunsabye mana akateekayo kano ogane during tusha tuweereza akalala. Nange I'm very humble and ready to serve you. Era ngenda kubanga mwaniriza mu kaseera kano atwongereyo. Tugenda okukomekereza ng'akutte omuntu w'amataayi omuto gw'entebe emabegaawo we yali atudde ng'amukutte bubi nnyo. Just imagine obeera olowooza gwe mukyala yekkali okale bw'obanga waliyo omulala just namba emu bw'oli namba bbiri ogenda okwekendereza ng'oli wa mwenda naye Mukama asigala mwesigwa byonna tubiyitamu. Wasiibye otya mwana? Asiibye bulungi. Wasiibye bulungi. Webale tugumiikiriza. Olwaleero munsaasire omukyalo ono namuyise naye era bya Mukama tubeera tuweereza Katonda ne tulwayo okwo naye obukkakkamu bw'alina mmanyi nti ate Mukama agenda mukolera ekisinga ku kyataddemu ekitono yesaala yange. Ngenda okumukomyawo wano nambagamba guess what Brenda Mukama yatukoledde eby'amaanyi. Tetugenda kuwanika, tetugenda kuggwamu maanyi, entalo ne bwe zinajja tujja sigala tuyimiridde. Akuumye atya Mukama? Mukama akuumye bulungi. Amiina. Omala okwata omuntu amataayi ki ekiddirira? Mala omukwata amataayi tebyatambula bulungi. Netujja eka ne tumala okulya emmere olunaku ne buziba twasulayo. After ne bukeera ku makya ne buwungeera nga tulina okudda e Kampala. Kakati omwami ne yeekyanga nnyo, omukazi oyo answazizza nnyo, ayinza atya okukola ekintu ekifaanana bwe kityo. Mpulira nnyiizizza. Omuntu ow'ekitiibwa alina abakyala omwenda. Annyiizizza nnyo ati nga nange mbagamba nange binnyiizizza. Nga ntukesa nga sikyalina kyakwogera. N'agamba ye tanzizaayo noonye emmotoka endala gye nkola ki gy'ogenderamu gye ŋŋenderamu. Nze kale driver ng'atuvuga ate olwo baby nga ndi naye driver ng'atuvuga ng'atuzza ewaka. Ati mukudde ewaka yali bato yennyini. Musajja ng'okujja kwe kutono ne binsobera. Wamunyiiza nnyo ate okuba akasimu kwetonda munnayisaasi. Oli ne bwe weetonda omala biseera. Yali anyiize. Ati ne ŋŋambako maama, n'aŋŋamba tofaayo, maama n'anfunirayo kadagala. N'aŋŋamba kano kakume, kano kanyookeze, kano kakole bw'oti, byonna ne mbikola. Ne maama yakalimu mpola mpola. Maama akadagala yakalimu. Era nga ye yasingira ddala okunnyambako. Ne nkakola ne bigaana. Ngamba naye bannange kati kiki kyenzizaako. Ate omanyi nti waliyo namba bbiri owuli gwe mweddako naye. Olwo nga mumanyi nti andi bubi ne maama n'aŋŋamba kati tulina okukola ki? Okumulwanyisa. Nti bwe nakolayo kadagala nnyina gye nagendako ew'omusawo. Ne nkolayo kadagala ne nkakola, omusajja n'ajja n'amaanyi. N'aŋŋamba kakati nkomyewo mukyala wange. Era nnyina n'ennyumba gye nafunye gye nazimbye nenjagala tubeere. Nze kale kati mu kuba n'ennyumba eyo nga ŋŋamba tofaayo ogendagenda mu nnyumba. Ati nga tumala omiitinga twogera ennyumba nbuulira weeri ampa n'ebisumuluzo. Dduka nga ennyumba ngitunulako nga nnungi
erimu buli kimu ebyo byeyaganda ng'ogulanga ebintu already yakwata ennyumba n'agulanga buli kimu ekyebbeeyi mu ekiri mu nnyumba n'abiteekamu byonna ali tutuuka nga ŋŋamba mu nnyumba bwekyo kisenge kyange mugamba kisenge ekyo nga ŋŋamba ekyo kisenge kyange nga muli ndowooza ategeeza kiteekeddwa kolaki kiyingira alina kubaawo nga nsirika nga simufaako ate mwakaddiŋŋana wali oyagala otabangula ebintu kati gangenda nyingira ekisenge ekyo kyaŋŋamba mbu kisenge kyange Brenda nga nkiyingira bulungi yali ali wabweru nga nkiyingira okukiyingira nga nkiggula nga ngenda mbikula buli nga mbujjako essuuka nga mbujjako bed cover okujjako bed cover nga nsangawo obupiira nga buli used nga yabukozesezza abulaga yadde alina gwava okulaba abaddeyo n'omukyala naye mbukwata ne mbujjawo ne mbukweka kati bwe yajja n'atandika okunoonya naye ng'anoonya yeebuzaabuza banoonya bwe yamanya nti nnyingidde kati ng'amanyi nti nteekeddwa okuba nga ndabye yabadde akweka newe nenkivaako ne ŋŋamba owaayo yamanyi naye awo wali okyalina obujja mazima ddala omusajja oli engeri gy'alina abakazi abangi otuuka ekiseera nga tokyabuba wabula ng'olwana kimu buli omu yalwananga nga ayagala kuzza wuwe naye mbw ate oli mbw ate ki ng'olwana kuzza wuwo bwozza ewuwo gwaba ayina kati nentuuka ekiseera kati omusajja oyo kye yatukola omuntu eyatuwanga emmere yali ng'omuntu omu nga bwe baleeta emmere okuva mu kyalo kuba emmere eyaffe bagireetanga baleeta emmotoka nnamba buli wa mukyala ne batwalayo oba nkota 3 oba mmeka amanda nga babaleetera buli omu ensawo 3 enkoko nga baleeta mpitirivu buli omu ne bamuwa kwegamba yalinga alina faamu kati n'alimma bulungi kati ng'alina wabituuse yalina kagundi ye kampani ye nga bwatuuse emmotoka ewe bagiteeka kati ng'alina owa booda gwakozesa oyo yatutwalira buli omu nga buli omu amanyi buli omu amutuukako era ng'amanyi mukyala gundi amanyi oweeri bonna ng'abamanyi kati omusajja oyo yakola kyamaanyi nnyo tuzannyira ku bwongo kati nga bw'ajja n'aŋŋamba ekikazi kiri si kyangu biki eno ng'akugjamu byakugjamu nga n'eryazzaayo bw'ajja eyo ng'ateeka n'ewalala bw'atyo ng'agenda atutambulamu bw'atyo ng'awo abakubisa nga watukubisiza ng'ate ye atwagalamu ssente anti bw'akugamba ku bigambo olina obaako kyokola ki kyotoola naye nze saamuwa ku zange namwe mwamuwanga baamuwanga bonna ati nentuuka ekiseera nendogamu nensooka nemufunzaamu lwantadde ewaka embeera nga nzaamuyina waayitawo wiiki nga 3 n'addayo n'oli ne baseesa ne batwala nange nenziramu nennoonya omusawo omulala nenzirayo era nange nemmusika nemmukomyawo nga tawunga gwe mugira bwe nemukomyawo kati nga yayinza okukubira n'akugamba nzija nti nfumbire emmere bagamba nfumbire emmere n'omubuuza mmere ki n'ofumba bulungi n'okuba essimu n'akugamba sigenda sobola kujja ogenda owulira waali waliwo omwana omukyala ayogera naye ng'ofumbye emmere oba obezza bulungi weetegese n'oteekateeka n'ogyerinda obuliri ne weebikka ate oli ogirekako bulesi n'ogenda ne weebaka adde manyi ogyerinda okulya oba tokyasobola n'oluddako nzija neera n'atajja nogamba kati wano nyina sooka kumusikamuko n'owulira ekinyiizo n'owulira ng'ofa ensooka ne mmologamukko ate biri byowasabaasabangako ebyo nga sikyasaba ensooka ne mmologamukko ne muwa akabba mutima ne muwa biki byali bingi nnyo ogusooka ombuulire waliwo akabba mutima waliwo omuwanula waliwo akabinubinu akabinubinu ebirala biki byabanga bingi nga tubawa ne ku nsimbi ensiru okumera ensimbi ensiru akusiriwale busiriwazi abasajja byabanga bingi bw'obanga ogenda oyendayenda ajja kuwa ensimbi ensiru naawe osiriwale okitegeera kakati nga byonna mbikola obufumba wali akamere ng'oteekamu akadagala lwatajja manya kakusaze ate emmere gwe tolina kulya oyiwanjiwe kati olaba oyiwa omulalu n'agenda n'ajja n'agirya
kakati netandika nga bw'obukolayo ng'akola ki ng'ajja kati netandika ofuna awo wa booda wange oyo yanga yantambuza ku basawo gamba leero tugenda eri nti antwala nanga mbuuza yatuuka ekiseera n'aŋŋamba naye nga tutambula nnyo ne mugamba omusajja oli omulaba nti bw'otamuloga bamukutwalako wamubuulira ekituufu namubuulira ekituufu tutambulira ku ddagala eno okuma n'oli akuma eno okuma n'oli akuma kati lwali olunaku lumu ng'ajja ewaka nga mmubuuza oŋŋamba nnyo nti ojja n'otajja kiki ekibanga kikutuukako nga ntuuza nga ŋŋamba nkubuulire nange olumu binsobera obeera awo ng'omutima gugamba genda ewoona omulala ne gugamba n'owulira ekintu ekigamba yangamba na kintu si mutima n'owulira ekigamba agenda ewooli n'owulira ekigamba agenda ewooli nedda togenda eyo genda kati ewooli kwegamba bambi yali atuuse nga naŋŋamba ennyumba eno ogiraba nti bulijjo ngiina naye bulijjo ngiina naye nga ngiwummuliramu ntuuka ekiseera nembulwa ew'okusula wonna nembulwa gye nzija nempunzika nga nsuze muki nempunzika nga nsuzemu eyo ennyumba kati era kati engeri ennyumba gy'ogirimu kati nsula mu loogi bwe ntuuka ne kinsukawo ntuuka ekiseera omutwe ne gunnuma nentabuka obwongo nenoonya ew'omukazi gye ndaga ne wakola ki newabula anti buli omu ali ku ddogo ne mugamba sala ebiyungu n'agamba tasobola neyandibadde mulokole waffe yali ategeddeku okusoma yandize n'abibiita kakati nga ŋŋamba ebyo nga mugamba kitegeeza tuba mu kulwana bulwanyi kati nga nina omukazi omulogo okufa oyo yazaala omwana omulenzi we bwe twazaalira okumu omukazi oyo yankijjanya omukazi oba omusajja yamuwanga biki ye yabeerangayo nnyo yali mulogo nnyo kati neŋŋamba kati nkoze mwena ye yali namba 9 oba ye yali namba 8 kati nze kati oba ekintu ekyo bwe kyajja twajja omulundi gumu mwena yabafuna lumu yatufuna lumu gwe n'osooka okuzaala nze n'ensooka okuzaala yatufuna lumu kubanga twali babbanga lyerimu ffenna wamu so olutalo ne lweyongera kakati nentuuka ekiseera nenkoowa otambula nga naye bannange kati nkole ki kati nzizaako ki nenkoowa nempulanga ebyabakasawo mbikooye nenkola obudagala nembukoowa neŋŋamba naye ate nga ne ssente zigenda lwakuba nti ssente nalinga nzifuna nga ssente azikuwa teyeeganya zennyini zakwaza omulogesa kati ntuuka ekiseera nga baŋŋamba gwe teweereega naye kola bwoti gwe bw'olaba nga ssente z'abasawo zikola ki zigenda nnyo oluusi togenda mu basawo waliwo method ezisinga onzo otyo nga baŋŋamba osobola okugenda mu tooyi after ng'omaze okukola pupu n'okwata ekimwankulaata abasinga bakimanyi kino kye bateeka ku mabu kati n'okikwata n'okikozesa nga toilet paper ebikookooma ab'omukyalo bakozesanga ebikookooma kati n'oggyayo akapupu akasembayo akagalanda n'okagjayo after ng'omaze okagjayo okaanike bw'omala okaanika bino bye twagambanga mu kabya akagalanda kabaweera ddala n'okagjayo n'okaanika ne kakala ne kafuuka ensaano gula akasengejja akapya kakolere ddala kakole obuwunga bwe kamala okukola obuwunga ako koyina okumuwa omugamba kino kibwangoberera njagala ongoberere ng'embwa bwegoberera mukama waayo n'omugamba kano kabya akagalanda njagala mbeere nga nze mugalanda waki w'abakazi bonna n'akalya ekyo nenkimala kabya ako ke wateekangamu akagalanda bw'oba omuwa emmere naawe walyanga gwe tolya ye yalya oteeka mu nvaazo sirike kati gwe ng'okimanyi kiwu kye wataddemu ng'oba omanyi kye wakoze nga tosobola naawe kirya nga tosobola kulya after ne baŋŋaba method ey'okubiri tukoleke bread besides etteeka ly'obulogo nti oba tolina kulyako nawe tolina kulya kati ate gwe olya bisi gwe tolina kulya libanga ddogo gwe tolina kwerogaloga omu kigwe osigale ng'otegeera olina kuloga oli yawunge gwe osigale ng'otegeera kuba olina omumutegeerera
kale method eyaddako ne baŋŋamba bino bye bagenda okunaaba ati ffe twali tukozesa shawa ati ng'amazzi ngenda eri naye ngasiba nga mmanyi nti ajja ng'okwata amazzi gagenda onaaba nomala oganaaba mu mita bokisi olyoka ogayiwa mu kadomola n'oteekamu agawuguma ago n'aganaaba. So nti bw'ajja bino baami anti abaami bagaa tebanaaba nnyo mazzi ga nnyogoga olina omufumbira otuzzi omutere ebyoli tebyaliko na mazzi ganywa twalina water heater kati ng'ojja sumula era gokya gajja kujja kati nga ky'olina okukola kusiba eri mazzi kugaana kujja mugambe gagenze. Oh my God. Mugambe gagenze teeka amazzi mu kadomola ajja kuganaaba. Ekyo nga nakyo nkikola. Ekyo bw'anaaba aba akunaabye wenna. Yatambula gwe wekka. Ekirala ne baŋŋamba ekirala kyali ki osala enviiri zo obwenkwawa ne ku mita bokisi n'enjala n'obusiikasiika n'obusekulasekula nabwo n'okukola ensaano nabwo n'okola ki ng'okwata enjala ez'engalo n'ez'ebigere n'osala ku mita bokisi n'oyonja n'ogenda mu bwenkwawa n'oyonja ne weegogola mu kwegogola ye n'omusiika kali akalogo osiike n'okola ng'okalanga akantu ko bulungi obwenkwawa buki bonna bonna ogasse yonna ng'omwana twagenda kulya naye ng'era tekikyoka nnyo nnyo ky'amaanyi ati nga ngenda ku musawo ngamba nkubuulire mwana wange nti omusajja ono nga mugenda kulwana paka kufiirawo kubanga siggwa alwana wekka okubanga omufuna ate abakazi abasinga bonna balwanisa ggwe lwansonga nali muganzi nnyo eri omusajja oyo kuba nali mukazi mugonvu ebyekisenge nabitereeza bulungi nnyo kati nga muweera ddala obudde bwe ate mbakazi bali baali bakulu nga nzaalimu ng'omuto. That means Brenda singa temwali mu lwokaano olwo lwe lwakutwala okuloga nali nteekeddwa okuloga oyagala kufuna buganzi nga njagala kufuna buganzi n'ekirala ng'omusajja oli bw'oba toloze tosobola kubeera naye. Kino kitegeeza gwe kye wakola nga bw'ologa ng'ajja bw'olekera ologa ng'agenda eri ng'asinze amaanyi yatwala buli omu kati twali mu kulwana yakikolanga n'okusinga gwe bw'olowooza buli omu afuna ow'amaanyi yatwala kati nentuka ekiseera nempulira nga bintamye ne ngana naye bannange tunaaloga paka ddi balina method endala gye baŋŋambye eyo nensooka nentyamu neŋŋamba nedda naye bwe nanyiiga nga baŋŋambye abakazi bano bonna baloga buli omu asika ddawo we nenyiiga neŋŋamba kanjikole bali mmanyi bamukola biki kali akatima manyi bamuwa biki okulabirira okugamba nti kale bambi kanziririze kankite kati neŋŋamba bali bamuwa biki omukazi oyo amuwa biki atuuke n'ewaka nga mubeera naye n'akuyita erinnya ly'omukazi oli nentuuka ekiseera nga bintamye okwo konna kwali kwagala nga muli mu kisenge n'akuyita erinnya nagamba nti Doreen nawulira nga sikyabitegeera ne mugamba sebo okoze eki nagamba sonyiwa sibigenderedde nange neesanze bwenjogedde nempulira nga kisusse nga toddirizamu n'ogamba naye nze nange bwemba nga mbikola njagale nange oli asobola okukikola kale n'owulira nti kimuwunzizza ebyo saalina kyempulira nagamba oba awungaawunga abalala bo nga bamuwunza leka awunge omuwaayo yatufuna alaba dadi w'omwana wo kati nenyiiga neŋŋamba bwe bituuse kino kyandiba kyekiyinza okumpisaawo ne baŋŋamba getting a time yongoli mu periods baŋŋamba ensonga ya periods kati kwolwo yankubira essimu baŋŋamba njagala kunfumbira mmere okufumba emmere nafumba emmere yali nnyama na muceere kati mala obikola after mba ndi awo nkimanyi nti ajja naatera otuuka neŋŋamba naye kati leero nkoze ntya nenzijukira method eyo already nga ndi mu period nekikuba oba wali okirimu nali already nkirimu ngenda bulungi mu kiyigo nefuna ekikopo kyange awo kyesikozesa nnyo ngenda nenfunayo akasaayi katini nnyo
alosaana kategeera nenkola bulungi juice we ne mwawulera ne kuwaffe namala omukola bulungi omuteeka mu jaaga yenga wajja tagambako nti mami oba dia love nawe kankudize love tewali oli omusajja yali abakazi ayina bangi nga talina love jagenda mutandike batata mutandike tuddiza kuba okulya kamere nondisaako kajuisi nonywesaako out of love kale mutu testing nga love teriiweeyo ateeka ebimmere ku dining nga ateekako juice kati mala obutuuza bwe nti emmere ali mu kulya nga ngamba omanye empewo nnyingi kifo kya juice paamu kyayi nga nvaawo juice simujjaawo nga ntuuka mu kiyungu nga mbibalawo ngamba naye n'omusajja yeeyita ki ankomawo mugamba nze kyayi temuli muki akalogo kange nga ngamba teeka kyayi mu pako namugamba pako yafudde naye nga byonna mpisaawo kyange pako yafudde nti kale kanyweko katono ku juice ngamba otyo ng'anywa juice yamala onywa juice neyetegeka okulinnya okugenda ne ngambaawo nensigala nga nkuba bulati era yasigalamu nagenda ne mu flashinga mu sinki nze saamunywa ngamba katulabe kino ekinaatambulawo ekyo nkimala ekyaddako ne baŋŋamba okumuwa emmere enkalu at least ogiwandamu amalusu olwo yagenda yalya nti n'amala n'agenda already kati gwe weddala kwe mwali mutuuse nga mufuuse balogo yoserefu twali balogo nga tosobola beererawo nga tewali kootadde ate least bwe bigaana wandamu amalusu giwandemu yonna naye nga tomuwadde emmere enkalu twali tulabanga mu Binigeria bino bituufu kwegamba wali tulaba eno ng'owandawandamu yonna naye ng'ekitukozesa kwagala natuketsanga omusajja oyo omwagala ebya serious nga mpulira nsobola n'okufa ku lulwe oba naye yali ayina by'abakulu nze simanyi naye nga sisuubira kuba bw'oba olina by'okola musuubuleke omuntu n'okimanya nti ayina abakazi 9 naawe n'olemerako anti kati ekintu kye yatukubisanga yabanga keya nga bw'omugamba nti njagalayo shopping akakadde akakuwa nga just giving out money is that care kati keya gye yatuwanga ng'asobola okugenda n'akola shopping n'akuleetera bags ennungi ez'ebbeeyi n'akuleetera ebintu ebirungi in simple terms yabakubisanga ssente kati sente eri ng'olaba okugiviira at least waliwo ku live kati nentuuka ekiseera nga ne sente sikyazaagala oyagala muntu nentuuka ekiseera nga ne sente sikyazisanyukiramu nga naye oyagala muntu abeere musajja abeere ku nze nenkola ebintu ebyo nebiggwayo nensigala nga mbikola nenkoowa omusajja nga yeeyongera kukola ki kutabuka yansaamu katono kati mba ndi awo one day mpulira nsobeddwa mpulira ntabuddwa nga ngamba naye kimala Brenda ndi mukazi mulungi nange madde ngenda nkyali mwana muto nsobola okuddayo n'enfumbirwa omusajja omulala ne tubeera mirembe mazima lwaki siva ku bakazi bano ne mbalekera omusajja abakazi abakulu wali weeriga nabo ne mbalekera omusajja waabwe mala okirowoozaako mu biseera byennyini bye nakirowoozaako mba mbuliri neebase ng'essimu enkubirwa essimu eyankubirwa eri ya musajja omusajja oli ng'ayogera bulungi ng'ayogera ebigambo ebirungi jjukira ndi mu kutabulwa nkooye ono alina sayiro gy'ajjiddemu ankubira wali omumanyi after nga tannaba kunkubira awo yasooka kuba emisana nga ndi mu saaluuni kuba nasooka ne ngenda mu saaluuni mba ndi mu saaluuni ng'omuntu akuba empeerezaako awo ku ssente ozirabye nga mugambo bonaani nga ngamba it's a wrong number I'm sorry na sister wange naade nyina oweereza ssente kati nenkola ki naziweereza ku wrong number nga tannaba naziweerezaako kati mbadde mukubira ndaba oba ye n'ennamba gye yangaye kati yabuze leeta mannya ki nenjogera bulungi era nga njogera mu bukakamu nagamba thank you konze it's okay nenva ku simu nzira ewaka ku makya nzirayo ewaka sente teyaziweereza nzira ewaka ekiro ekyo kyennyini ng'omusajja ngamba
thank you for being a good person. Oyogera bulungi biki. Natandika okweyogeza nga ngamba nsobola ba ku kifaananyi kyo nkimuweereza. Amangu ago. Ndi mu stress n'onyanzijjako stress. Nkimuwa. Mba neebase ku makya. Wayiseewo ennaku 2 sajja ng'akuba. Ateekinga keya biki yeeyogeza. Ngamba bannange. Andiba Mukama ndeetedde omulala. Ng'abimbuuza byonna. Olaba bakujja mu ttagali. Okitegeera. Nga ngamba njagala kulabako nga tutandika okweyogeza kati nga twogera nonsense naye nga nze nkyayagala omusajja wange oli. Omusajja ono nga ngamba njagala kwanjula wamwe njagala kukola biki. Bw'atamanyi oba mwali mumaze okweraba? Nga tetunnaba nakwerabako. Yes, wamuwa kifaananyi. Naye n'akuwa ekiki? N'atandika okwogera nampa ekiki. Atandika okwogera ebyo nga ndaba gayi mulungi wa buvunaanyizibwa biki bano abakuba amasuuti. Nga twogera ngamba biki kati nganza buli kyangamba nzikiriza kumusanyusa wabula kutwala budde butabeera nnyo mu birowoozo bya musajja mu birowoozo by'abakazi. Wamugamba nti ndi mufumbo? Nakimugamba n'angamba naye yalina omukazi naye omukazi tamuwa time biki naye ngamba naye nga tusobola okukola ki okufumbirigana tubeerayo eyo. Nga muli bafumbo babbali abatamanyikiddwa. Ne mugamba it's okay. Kati n'atandika okumbuuzanga ebintu eby'ekisiru. Kati nga nange mbiddamu. Mbivaako naye ng'omusajja wange ekyakola ki? Kyamwagala. Kati one day ngamba naye nedda. Anzireyokko ku musawo ndabe. Mba ndowooza we nti ogenda ne ngamba kati ono bw'abazze njasobola obeerawo nga sigenze nnyo ku basawo. Nga njogera n'ono nga mbuzaabuza nga siri nnyo ku paniki. Basipanikinga. Kati ntutandika otambuza ekintu kyaffe n'omusajja oyo. Atandika okumpeerezanga ku ssente. Mugamba njagala gendako mu saluni nga akuweereza ssente. Njagala kukola kino akuweereza ssente. Kati one day nga ngamba can we meet? Nze it's okay nambuuza kifo kye. In simple terms bonna be wafuna nga baalinga aba cash. As in how? Nga balina kasente. Saafunako musajja nga talina ssente nga at least bwe mufuna nga talina afuna olw'omukisa gwe nalina. Ng'afuna nga bw'omufuna nga talina ssente nga zijja. Kakati nga tumiitinga nga mugamba ekifo nze yakironda already manyi omusajja taliiwo. Kimanya nti taliiwo yatambuddemu. Amanyi era ne mu kifo ekyo wewunya ekifo ekyo omusajja ye yantwalamu. Kati nange ntuteeyo omusajja munne. Gye yakuyisaayo. Yangamba tugende twavinge lunch ne ngamba it's okay. Naawe n'omutwalayo? Omutwala. Ani olwo asasula bbiiru? Yennyini egayi. Okay. Ajjira mu mmotoka. Zino ez'ebbeeyi kwe gamba yasingako ne ku wange. Naawe wagenda weevuga? Nze nafuna kabooda nali sisobola kutambulira mu mmotoka lwa nsonga. Emmotoka eyo eyinza okumanyikibwa. Nebankwata kati nafuna kabooda ne kantuusaawo awo kiba kyangu okwebozaako. Just mbadde ndya mmere yange ono najja wentudde. Kati nga ntuuka nga tulya emmere. Gayi yali wa buvunaanyizibwa yavaayo akubye amasuuli. N'akusigirayo akatebe. Kati omwami oyo bwe tutuuka we twali ng'atandika okumbuuza naye ddala gano amannya ge mannya g'amatuufu. Bwe yambuuza ekintu ekyo ne neesikamu. Simugambangako mannya gange. Nemubuuza mannya ki? Ate bwe yakubuuza nti amannya ssente mpeereza ereeta mannya ki? Anti kati agamannya gaali nga mu layini nga si yange. Nga si ge gago. Nga si gange. Layini eyo ngereeta Christine. Kakati ate kati yaleetanga Christine Najjemba. Kati ng'omukazi oli ndowooza bwe olwo ntandise okiddusa ate. Tetulina buzibu. Kakati ng'amannya ago ng'amanyi kati ng'ambuuza konfaminga amannya ago. Amannya ddala amatuufu. Nga mugamba lwaki ne mugamba egeego. It's okay. Kati yali alina taabu. Naye nga taabu eyo agiriko nnyo ali mu kuginyiga nga mubuuza kiki n'angamba nti ndi ku meeting simanya ndi mu biki. Naawe bye yayogera ne ngamba waayi. Yamanyi ne sikifaako nnyo.
Akati bwe twamaliriza ngamba nkuleeteddeyo ku birabo. Onzo ndeeteddeyo ku birabo nti nga tugenda wali mu mmotoka. Eyasizza dda nze Haji namukoowa dda mpulira ntamya abakazi alina bangi abakazi bandogga neeyogeza byonna. Leero abadde mu miitingi. Ngeno omugira ali ku meeting. Ali ku meeting. Then akugamba akuleeteddeyo ku bulabo. Ku bulabo nga tugenda mu mmotoka. Yaye ng'ajjayo ebirabo abimpa nga ngamba tosanyuse ko nze mu happy. Naye nga tobikebedde ne mugamba it's okay. Nja kubikebera. Nga nvuga mu kunvuga n'angamba nkutwala ewuwo. Onza ngenda wa mukwano gwange. Oba onvuga ng'ontwala olwo ng'ayagala n'amanya gye mbeera. Nga tugenda. Ntuusa nga nsiibula ng'akola ki ngagenda okugenda ntuuke wa mukwano gwange nga ntuuka mbimugamba omusajja ono yeeyogeza biki musima ayagala kumpasa simanya biki already njagala musajja wange olina ngamba gwe tokooye oloze okoze buli kimu biganye lwaki omusajja tomuta n'ogenda n'ono n'osigala weekuuba n'ogenda n'omulala ye nga ngamba genda n'ono ne mugamba mpulira sikiwulira mpulira omutima gutidde nangamba nedda totya okwo kutya kulwa kuba nti musajja ono nangamba totya ng'oli gw'okyayagala namugamba anyway it's okay kati tujjayo ebirabo bye twajjayo omusajja oyo yali talabangako sayizi yange tamanyi bwe nenkana nga yaleese nikazi oba yalaba kifu nga yaleese nikazi bwe yagula ezintuuka obulungi wangi maama yagula nikazi ekifaananyi bwe yakiraba yamanya sayizi oba wamuweereza buno buserefi bwe tuyita buserefi yalabanga bifaananyi byakungulu nga sayizi tagiraba naye yaleeta nika ezintuuka obulungi olwo omwami taakubuuze wa gye wajja nikazi ezo mala ozireeta ng'aleeterako ne perfume yali nnungi spray asirika kati nga nikazi ezo nsooka okutya neesikamu nga ngamba kyali wange omanyi zino empale nti genda zambala nze nga ngamba nti bw'oba togenda zambala nze zimpe ye nga zimutuuka zaali empale 6 kuba empale 6 ne muwaako empale zaali 4 kati ez'ebbiri ne ngamba anyway zino kanzitereke mba ndi awo mu kuzitereka nga muganda wange muwaako emu nga wasigalawo emu mwenna mwali benkana nga wasigalawo emu anti mba ndi eyo sibifaako nga nyambala mpale nga ngamba kanjambala eri wano nampya nga nyambala mpale bwe nayambala empale eyo ebintu byakyankalana byatandika okyankalana omusajja ne siddamu kumulaba waka ono mwami wo omwami wange ne siddamu kumulaba waka kati maama we ng'amubuuza kiki ekigenda mu maaso nga ngamba maama omusajja takyalabika biki nga ngamba nze maama buli bwe ntuukako oyo omukazi ntandika omulabamu ng'ekisolo ntandika omulabamu ng'ekintu ekitategeerekeka kati nze mutya kyova yasaagala nakola ki kumusemberera Brenda eyali weyita akafulu ofunye eyakufulula ofunye eyanfulula yayita mu mpale oh my god yaggulira kalabo aze nika nefuuka omutima ne gwesikamu ezigira n'ogenda ng'ozigaba naye yasigala weemu eyemu yeyankwata yali akuloga kuva ku musajja gw'oyina mu kyankalane akweddize ogenda bitegeera mu maaso kyasumulula kakati nambeera ku pressure sibitegeera kati one day nga nkubira Nazaala emugana naye maama kiki kisimbuulira nebuuzaako bambi kati mumubuuza maama nga tannyega ngamba nange simanyi kati mba ndi awo mulamu wange bonna baali mikwano gyange nga ngamba maama yakwagala nnyo yanjagala nnyo bonna abesezaala nga ngamba omusajja oyo nina ebintu byempulirako nange tebabba binkweka tebabingamba bulungi nti alina omusajja amutiisatiisa amugamba kola ki va ku mukazi wange bw'amutiisa amugamba va ku mukazi wange mwesonyiwe nja kukutta lesima biki leero wayambadde engoye bweziti biki ng'omusajja olwo buli bwabuuza mukazi ki
olinga ajjako essimu. Kati one day ng'asigala akimugamba. Kati mu kumugamba ennyo ono ng'amugamba mukazi kyenza abakazi bonna bennyina bakola ki bange ono n'asooka n'alowooza oba mukyala mukulu. Kati omusajja oyo nga tannakonfaminga mukazi ki gwe bamugamba nti bwe bamutiisatiisiza n'amugamba mukazi wange muveeko n'omwana gw'ayina wange siwo mukazi wange mukole ki mwesonyiwe. Kati ono nga bamugamba ebyo ng'asirika. Kati mu kusirika byonna mbyogera sibimanyi kati nga nange sikusuubira nti oba ninayo omusajja yenna nazala nga binganga mugamba mama nedda nze sirinayo omusajja mulala yenna agendera mu kuloopa nga sirina wadde nga sirina na ssuubi wadde mba ndi awo ng'omusajja ŋŋamba yeekyangidde ddala nno nga ŋŋamba tugenda kukola ki kwawukana otyamu amala obiŋŋamba nga neesika. Kati omusajja mu process eyo gy'aŋŋambiramu eyo ng'asooka alwala nnyo atuuka akomayo ŋŋamba buuza kiki nga baŋŋamba pressure yali nnyo nti pressure eyo mu kulinnya nti alina ekyamusituzza pressure naye kati yeetaaga kukkakkana pressure kaali kangi. musajja nga ŋŋamba ebyokwawukana biki nze nga sibitegeera omusajja nga yeekyangira ddala nze nga sibitegeera simanyi kiddako. Kati nga ŋŋamba ebyo mu kubiŋŋamba eŋŋamba kati nzizaako ki tumaliriza bulungi nga ŋŋamba tugenda twala mwana ku DNA. Ne mugamba ogambye ki nti tutwala mwana ku DNA. Bwe yaŋŋamba DNA natya. Ate ng'otya ki ng'okimanyi omwana yali wa musajja? Jjukira nti nalabagananga n'omusajja oli yali owa gavumenti. Kati neefunamu okutya ne ŋŋamba omwana yali afaanana ono nga nkimanyi era nga buli omu agamba omwana wuwe naye ate wazzeewo amutiisatiisa pressure nga ŋŋamba itsoke nga nsooka neegumya nga nkubira oli nga mugamba okimanyi ono atwala mwana. Ozza mwana ku ssomero ogenda mukyalira ogenda bweru oba weetaaga byakulya waka tukuleetedde Dawson Snacks Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu nooti 743 54 42 51 okukola oda yo with Dawson Snacks obwokulya obuwoomu.